obansooka nti olunaku olwaleero bannange naye abasiraamu mwena salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ab'omunzikiriza endala mwena muli mukama yeebazibwe. Leero bwenti bwenzize kati bagamba mugaya wallahi kinaye nga amanya nze mugaya Faizo nga bulijjo omuzanyi wammwe abamalako stress mwena abali eyo abasomesa abanyumisiza ekintu kino nakibateera ku level ndala. Ensonga lwaki ndi wano leero nzize kubeebazaamu ak'ensusu. Wetwogerera channel eya Faizo Promotion eno yennyini yawezezza 10K. Naye ng'ekyo si nze nkikoze nzekka, eno anniversary tugituuseeko ffenna nze naawe alaba vidiyo eno. Kyokoze kyamaanyi nnyo 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 era ne nkugamba nti thank you very 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 much. Oba kyekyo mu Luzungu ne mbaga nti mwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Era ne mbasaba wali maze okubeebaza nti mwenna mbeebazizza nnyo ak'ensusu mwenna okyegedde. Ne mbagamba kati wano ne mbasaba ne mbaga nti bannange ngeri bwe twafunye 10K zo twaziwezezza, kati kye mbasaba era tetussa mundu tweyongere ate twongere tufune ne 20K okyegedde. Mbasaba bannange mweyongere okusubscribinga, okukomentinga, okusharinga. Ate kino nakyo kankitereezemu bulungi nti woba bwa subscribinga buli lwogenda bwoti ku channel eya Faizo Promotions wana wali akagambo subscribe kalina okuba nga kali mu black era kabeerako n'ekigambo nti subscribed ekitegeeza wamala. Bwe kaba nga tekannaba nga kakyali mu lweri then tonnaba. Kati ate woba wanyiga nga kali mu black waliwo n'akade weekali awo era olumala okunyiga subscribe n'akade weekali awo. Akade ako okanyiga kalina kasita olina okukanyigako. Akade ako lwaki okanyigako kasita okanyigako kitegeeza nti togenda kusubwa videos engenda okuuploadinga ngayo empya. Awo wennyini nga sinaba kuvaawo video empya kati natandise ngenda bawa movie njereere kasavu kaki ngenda bakuba nane stop era gwabadde asagansagana tuula ngenda kate kubawa film full movies zokka tugenda banange kinyumirwa njagala tulabe video eyo ogikwata ku gisharinge mu group gisharinge wonna awali social media za dozizo wonna olumala ogira wako muno teka mu group n'oyo muno naye bwotyo mbaga banange mbasaba tetussa mukono nga bwe twatuusiza ku anniversary ya 10K era tukyongeremu tukole 20K tukole 30K tukole 50K tukole 100K tukole 1M tukole 2M. Njogere kindekeki naye nga mmwe maanyi gammwe twegatta mmwe nange then ekintu kino tukiza ku level endala. Kakati era awo wennyini ninawo abantu wano si kuba nti bokka bensobodde okutumira naye nabagambako nti woba okomentinga teekako nti nze gundi nyumirwa nnyo ba ABCD era ndi njirabidde wano, nze gundi nyumirwa nnyo firimu ze mutuweereza njirabidde wano. Kugamba nsobola okukutumirangako nange mu vidiyo ezinaddako ne King VJ ne VJ Emmy bonna basobola okukutumirangako. Kakati bano sofa neneebaza ne abalabye balimisa mizimu ekitundu ekisooka n'ekyokubiri bannanga ate mwe mwatadde ku level ndala n'ekiwomereze kino mukipike era okuva kati ebintu ebipya bingi bigenda kweyongera. Naye bano bo mbagambye nti bo bakomenti nze ne banteerako wajje bali tuvola bansobodde okubayisaamu naye nyinza obutogera wa gye bali. Asookera ddala ye Minisita Kadaama. Engeri gy'oli minisita eyo Kadaama eyo gagwe minisita weeyo kikirira oba abakyala n'abaami naye ng'oli minisita. Manyi minisita alina department gy'akulira. Nsaba era okunge abantu baleme kuyimiriza minisita
minister commentinga abantu bonna engeri gy'oli omunene mu gavumenti yeeyo duumira minisita Kadaama eriri erinnya lyosinga okwagala gali amala sigenda googera minisita Kadaama number 1 kyeyalinga kunga bagambe bannange netuddako omulala bagambye nti gwe n'abasimenye wano ojja kumpeereza naawe amanya vidiyo ezinaddako ojja kuba nkutumirangako minisita Kadaama mmaze nembeerawo ne Ashgrid naawe kunga mukwano Ashgrid lino oba linnya lya kikyala oba linnya lya kisajja naye oba mukyala mukwano kunga oba mwami taata kunga kati mbyawudde kuba tisiryawula lino Ashgrid kunga sheyalinga commentinga yitaba no 10K anniversary netuddako aya tulipu oba tulipu aya tulipu oba no naye mukyala oba mwami woba mwami taata kunga sheyalinga commentinga oba mukyala mukwano kunga sheyalinga bayite bonna bajje balaikingi Vezo Promotions newabeerawo ne Ahlam oba komesa bana manyaga mulimu n'abawalabu muno ninamu n'abawalabu naye nga waba mukyala nga muwalabu neho bolo ekyo muwalabu kyekibuuza bwegamba kunga Ahlam kunga sheyalinga commentinga awo nenvaawo aza oyo numa muno obugigi aza bannange ng'olimanya nange nze ndimanya naye aza mukwano webale kunga kyeyalinga mu gulupu wonna obakoole bagandi mugaya yatugonzeeko okitegedde aza mukwano webale nnyo webalire ddala nembeerawo ne Enu Masekeru obono mu Nigeria nalabika mu Nigeria Enu badde ku Enu Masekeru kunga yita sheyalinga commentinga ate teweerabira kunyiga waggulu wali kugambye obanga tonnaba kunyiganga akabonera akakali ku subscribe kakyali ka red tonnaba ku subscribinga kanyigeeko kalina kubeera ka black ate omala onyige n'akade era ensonga nti kati ngenda bakuba firimu namba ate nga njogerere munyumirwe ekintu kino mugejje njagala mugejje mufune emibiri naye nga firimu ngolaba firimu n'ogejja okitegedde kati ngenda zibateerako nyiga akade subscribinga sharinga commentinga ebintu ebirala ebipya bireme kuyitako no mumaze then awo nenzira ku Natasha Fatuma banayi Natasha mukwano Natasha sharinga Natasha subscribinga Natasha bwowa amaliriza nyiga akadde Natasha commentinga Natasha mwana gwe sheyalingako mu gurupu zonna ebintu ebipya bisobole okubeera nga obikwasaganya awo nenzirako Nakamya Molini Nakamya wange bane Nakamya nawe wibale okubeera nga oli ne Fezo oli ku channel ya Fezo wano nawe nange sharinga nyiga akadde commentinga ebintu ebisigadde bireme kuyitako kuba ebipya bingi mbagambye nti bano bendi mu kutumirako si kuba nti bokka bennina naye onteerawo amannya awo wansi vidiyo endala nsobola okubatumirangako munnange okitegedde n'okubagamba bavijje babatumirengako mu sitayire eyaki ey'enjawulo Nakamya Molini maze nembeerawo ne Ingrid tumwebaze oyo aba mwami Ingrid konkawa Ingrid kunga ate ninkwebaza webale kubeera ku channel ya Fezo Promotions sharinga subscribinga oba wamala nyiga n'akade okitegedde ebipya bireme kuyitako tukatambula mpola ngenda mbabongako naye nga tuli ku anniversary temwerabire yensonga endese kwebaza nti tuwezeza 10K kati twagala 20K. We need 12K. We need 20K. Yeah, 20K. And we can make it, by the way. We can make it. Yeah, like the way we did before.
ani yali amanyi nga tuliweza 10 naye the same time era we can do it again and again and again and again netubeera nga tukiteeka ku level endala nembeerawo ne Nushimina nanga manyi ono muyindi Nushimina Fozi nawe mukwano nkwebaza webale kubeera ku channel ya Fezo webale kulaba waka wange webale kulaba waka waffe era nkusaba osharinge osubscribinge onyige n'akade ebipya bireme kuyitako Fozi nemaliza Princess Mia Princess Mia ate gwe police banange thank you very much Princess Mia ekintu okubeera nga okitadde ku level endala nnyo era nawe nkusaba nkwebaza okusooka okulaba waka nenkwebaza nti sharinga commentinga ate akadde teweerabira kanyiga kimanyi mulina ne group ze mulimu nnyingi era nazo nsaba muteeke muwona wolina media handles zo kuba social media handles zo unateekawo gukwata link ye kunyumidde sharinga commentinga nyiga akadde subscribinga oyabadde Princess Mia ani wano mulala Nambuzo Aida Nambuzo unalabika mwana waffe weri Nambuzo wanyala Nambuzo nawe kunga sharinga commentinga nawe nkwebaza mukwano we bali kukumira ku channel ya Fezo Promotions era mbasaba banange tuli ku anniversary ya 10k subscription kati nkusaba era tuongerimu amaanyi to making ate another 20k asembayo wano mbasiibule kubasize kukola ddame ye kirabo Saala kirabo kyange alabo kantali bana kirabo Saala kunga sharinga commentinga subscribinga ate uba wamala nyiga akade ako kaleme kuyitwako bintu bye tugenda okubeera nga tuteekako byabagambi kati njagala bakuba kati full movie ate nga zonna njogereri nange ngenda kuogererayo nange munesunge ate nze ngenda kukozesa luteeso ngenda kukozesayo luteeso nkozeseyo Oluswayiri nkozeseyo nimi nyinza okukozesa mu nnimi eziwera ojja kuba muziraba nga sitowulira olulimi nga si Luganda nga ezo nzungu zonna ngenda kubanga nange nkifa bakulamu funengayo ku budde nzije wano mbabongeko kale banange sijja kuba mwogezi wa lunaku naye mbebaza nnyo okubanga twakoze 10k era nembasaba nti eta tukole kyekimu tufube twongereko tukole 20k segedi mbagala nnyo love you so much my name nze Mugaya Faizo nga bulijjo ebipya bikyajja ate temwerabira ako kanseri kankayisirikire mubeere bulungi.